Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka, abalangira abakulu b'emituba, bajjajjaffe abakulu b'obusolya mu Buganda batuzukuza ffenna buli omu, abalangira ab'enkizo, mmwe mwenna abataka abagundiivu, ab'amasiga, ab'ennyiriri, ab'empya, abataka mwenna buli omu kiti kye. Abambowa ba Ssekabaka n'abambowa b'Abakabaka mwenna mbalamusizza namusa mwenna abaana n'abazzukulu ba Buganda n'emikwano gya Buganda ne balirwana ba Buganda n'abo abako n'ab'emikwano mu Buganda. Ombejja endagire tajuuba, ntandise bwe nti. Ntandise n'akayimba kano mbogo mbogo kyewaggula embogo eno kyewaggula erizaala enkambwe eraba embogo kyewaggula laba kyewaggula lizaala enkambwe. Kaakati bannange nze embogo ngikutteko ku bwoya, Omuganda ategedde. Naye olutabaalo okukekeza ennyago, mwebale nnyo, twebaza ab'e twebaza abagenda e DC, twebaza mwenna buli omu alina ky'akola, n'ow'akasaale n'ow'ejjinja n'ow'olumuli atadde ku ttaffaali ery'okutaasa obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Wabula ate olutabaalo lulinnye enkandaggo. Bwe luba lwa kibuuka tuli mu kampiringisa. Era kati bayimba nti twali 11 Abaganda bakuba ssaza ddamba, abaaliwo ne beebuuza nnyo nti obusajja obusibaganya entumbwe, obulenzi buno obwawa obwajja busibaganya entumbwe. Kaakati tuli mu lutabaalo, engalo tugirumise mannyo. We tutuuse ab'e Namibia batutegedde nti twekalakaasa. Twekalakaasizza nno, twekalakaasizza n'amatu bakunkumudde n'envumbo baziggye mu matu. Naye bwe mmaze okukwata ku mbogo ku bwoya, bw'ogikwata ku bwoya n'ogiweeweetako, odduka n'ogamba abayizzi banno n'obaga nti abange nze ngirabyeko ngikutte ku bwoya. Naye embogo bw'omaze gikwata ku bwoya, kino kye kigambo kye mbagamba. Musituke, musituke mwenna. Ennyago tuzoolekeze embaase zonna eza Uganda. Okusinziira ku bibaddewo mu ssabbiiti eyise, ennyago zaffe zinakwolekera embaase za Uganda zonna worldwide. Ne bwe mbeera 3 mugende ku embaase ya Uganda, ne bwe mbeera 10 mugende ku embaase ya Uganda, ne mbeera 5 mugende ku embaase za Uganda. Kiki kye tugamba ab'embaase ya Uganda? Kye kino. Museveni jja Mayiga Mengo obudde e Rwanda butuuse. Mayiga bamuzze e Rwanda. Mayiga de Rwanda obudde e Rwanda butuuse. Tetwagala Mayiga, tetwagala Nabalamba, tetwagala Wassajja. Abo abacuppuli abacukuzi abayingiridde ddala ne beefuula bakabaka ba Buganda tulina obbafulumya, kubanga bye baakoze tebibangawo mu Buganda. Ennono teragirangako Katikkiro kwefuula mukuza. Ennono teragirangako Nabalamba lubuga wa Kabaka ate nga musimbu. Kale omuntu omusimbu abeera atya nga yakulembera Abaganda? Tulina okujja abantu bano emmengo naye nga tulagira mukama waabwe eyabateekayo okubafulumya. Mukama waabwe y'ani? Y'oyo eyagambye nti yalina okuwa olukusa, alina okwogera n'omukulembeze w'e Namibia, ate n'omukulembeze w'e Namibia akkirize bano balabe Kabaka. N'abataka tetubeetaaga kgenda Namibia, tetukyabaagala kgenda Namibia. Abo tetubeesiga kuba tekuli wankizo ku abo abateekwa okubeera nga basemberera Kabaka. Abo bonna bikwangala. Abataka be mwalabye bikwangala, baafuuse bikwangala. Mulina okugenda ku embase za Uganda muziwe ebiwandiiko. Tetwagala Nabalamba, Agnes Nabalogo
tetwagala David Wasajja omwana w'omukama w'ettoolo tetumwetaagira ddala oyo. Tetwagala Charles Peter Mayiga. Mubone embase zonna kino mbakakasa kigenda kubeera very very effective. Mubone embase zonna ebiwandiiko mbiteekeyo, Museveni anaateekayo balala. Naye kati tetwagalayo kintu Charles Peter Mayiga Mmengo. Kubanga eri tuli ku symptoms. Ekirala sitwagala abe Uganda mulumbe Mmengo. Ate mulumba Mmengo. Kubanga Mayiga yakutte kawumbi kaasaasaanyiza ku poliisi. Tetwagala bakube tiyagaasi, babakube masasi. Tetwagala bino bye mulaba bye bamenya abantu, simanyi babamenye mu Lubigi, simanyi babamenye wabo bonna babamenya kugezaako kukuumira Mayiga mu buyinza kutiisatiisa. Nakulaba nti abantu babayongobeza babeere nga bakyakaaya nyanfuna baleme kwekunga kwekalakaasa. Abeekalakaasa Uganda tetwagala kubanga bajja okwongera okumenyera abantu baffe amayumba n'okubatulugunya. Ebyo byonna ebya Uganda tetwagala. Abaganda, Abannayuganda, abali ebweru mwenna abalumirwa Ssaabasajja Kabaka, abalumirwa Obuganda, abalumirwa ne Uganda, mwenna mulina kulumba embase za Uganda nga mutegeeza Mwami Museveni ajja omusajja we Emmengo. Mayiga de Rwanda, obudde Rwanda butuuse. Mayiga ayina kutuviira. Luno lumbe lwa kirago okujjako gwe atayagala kwekalakaasa bweru wa Uganda ng'ogamba nti kituufu Kabaka aveewo tusigaze Mayiga. Kubanga Mayiga pulaani ze zo yazinyweza dda. Tuyina ffe kennyini Bannayuganda Abaganda okumujja Emmengo. Ffe tulina okumujja Emmengo. Ffe tulina okujja Mayiga Emmengo. Mayiga amazizza abataka emyaka 11 nga teri mu ttaka gwe bakkiriza kutuukirira Kabaka. Mayiga yateekawo olukomera teri muntu yenna mulangira mu mbejja agenda kulaba Kabaka nga Mayiga si yasazeewo. Ssaabasajja Kabaka abadde olumu asala amagezi ku bantu bayagala ennyo okulaba, n'afuba n'asala amagezi okubalaba. Naye bwe baalaba nti ayesala amagezi n'alaba abantu, ye yennyini gwe baasiba, ye yali mu kkomera emyaka 3 egiyise. Kabaka musibe, talina kyakkirizibwa kukola. Olunaku lumu abalangira n'abambejja bakola amasajjambwa mu Lubiri Emmengo. Olunaku bwe lwatuuka, Mayiga yalagira amagye agakuuma Kabaga obutavaayo, ne bagamulagira tavaayo. Kyokka nga abalangira bali mu Lubiri Emmengo. Kino kyanyweza nnyo abalangira. Enkeera Mayiga okuteeka olunwe, okusonga olunwe mu maaso g'abalangira n'abambejja. Mayiga kye yakola, yajjayo Kabaka n'agenda ku kisaakaati. Naye tetuyinza kukkiriza mutuli wano tugamba nti Kabaka adde Buganda era tukola ekisoboka kyonna, naye agenda mu mikono gy'ani? Gya Mayiga. Mu kkomera ly'ani? Lya Mayiga. Akyagala, sirowooza nti akyagala. Tulina okusooka okufulumya Mayiga nga tusaba Mukama we amukuumirayo. Alina ebiragiro byawadde poliisi. Mayiga yakutte akawumbi n'akasimba birungi owa poliisi okulaba nti tewali yeekalakaasa, ne baba batono nnyo babakubemu tiyagaasi. Tetwagala balumye bantu baffe Buganda. Mwekalakaasa ebweru, tubeera very effective nga twekalakaasizza ebweru. Bwe mwekalakaasa ebweru twali very effective, era bye tukoze ebweru eno bibadde very effective ku Mwami Museveni. Kati tulina okugenda ku embase za Uganda zonna n'ebipande bya Mayiga, Nabalamba ne Wasajja nga twagala bave Emmengo. Abo twagala bafulume Emmengo.
nga Ssaabasajja tanadda ku ttaka lya Buganda. Ategeera obulungi akatambi kano ojja kukajjamu amakulu. Ategeera obulungi Omuganda ayagala Ssaabasajja Kabaka, Omunnayuganda ayagala obutebenkevu mu Uganda. Genda ku embasi ya Uganda mudimandinge Museveni agiye omusajja we Mayiga e Mengo kubanga ye yamuteekayo, ye yalagira Mayiga agendeyo. Essaawa etuuse tulina okumugamba atwala omusajja we e Rwanda. Mayiga adde e Rwanda, obudde e Rwanda bwatuuse dda. Ne Wasajja adde Tooro, obudde ewaabwe butuuse, ave mu Buganda kubanga si mulangira wa Buganda. Ekyo kimanyiddwa. N'abalangira bennyini ab'e Tooro bamumanyi n'Abambejja. Nabalamba ab'Effumbe bakumanyi bulungi, toli mwana wa Lusimbi Mpanga. Tebakwegaana era bakojja kukwaniriza. Mbiro za nkya ano ne muzzukulu we Nabalamba Agnes Nabaloga. Bassekabaka baamugobera Nnaggalabi emyaka 3 egiyise. Myaka 31 egiyise. N'olwekyo Nabalamba naye akwatemu obubwe agende eyo asooke. Ye nennyini nengende bwe mbeera Nabalamba nze sivaawo nga bante mbuulidde nti ekinsuula ensimbu kubeera awo ovaawo Nabalamba. Kaakati bano abayagadde okubba ebyo bye mubbyeko bimala. Mayiga mumufulumye nga tannawaayo lubiri lwa Ssaabasajja Ssekabaka Mwanga. Ekirooto ky'omumbejja Nanjobe kiri mu jjiya kye yaloota. Banensi abanyumiza ku kirooto kino, omwana ono muwala muto myaka gye agenda kuweza myaka 27. Aba yeebase gy'akakalabiza emisomo gye n'ajja alaba ekirooto kino. Yaloota nga Kabaka Mutebi muyongobevu naye ng'atudde mu lyato bali ku kayanja aka Mwanga e Mengo. Mayiga yawungula akaato naye bw'aba akawungula yali agenda kubbika Kabaka. Eryato lyali ligenda kubbika Kabaka mu nnyanja. Kabaka yali talina maanyi, yali munafu ddala. Kaakati yagamba nti yalaba nga Kabaka tasobola kuva mu kifo nga mugonvu nnyo. Olwo omwana oyo yali aloota kukomera Kabaka gy'ali. Bw'aba Kabaka nga ayongobedde, jjajjaffe Basamula Mwanga yajja ng'alina ekibya ekyalimu Abaganda twaligaye nti eddagala, naye yagamba nti mwalimu, yawandiika mu Luzungu nti liquid eya kiragala, n'agiyiira Ssaabasajja Kabaka mu maaso Muwenda Mutebi. Bw'agimuyiira Ssaabasajja Kabaka n'akola ki? N'ayimuka n'afuna amaanyi. Yali omuyongobevu n'afuna amaanyi n'atandika okugoba Mayiga ng'amuyisa mu lubiri emmengo amugoba emisinde. Ekirooto kino okuva omwana ono bwe yakiroota, buli bizze bibeerawo bigendera ku kirooto kino. Omuganda ky'ova olaba nti tanyooma Katonda, ayogerera mu bantu b'otasuubira era obubaka bwe n'abuweereza mu ngeri ye. Abaganda bwe tulowooza. Naye nno bannange mwe abaagala Buganda, Mayiga alina okuva e Mengo. Tulina okulondako kimu. Twagala Kabaka waffe oba twagala Mayiga akajjale e Mengo. Azikizizza buli kimu. Naye Mayiga tasobola kwejja Mengo yekka, mwamulabye ejjoogo. Ate Mayiga teri amusobola okuggyako mukama we boosi Mwami Museveni yalina okumujja e Mengo. Mukirabye nti Kabaka buli lwagoba Mayiga, Mayiga atuusa ku Kabaka obulabe. Ku luno ekireese Ssaabasajja Kabaka okubeera eyo gy'ali mu buwaŋŋanguse kyava ku Mayiga kumugoba, kyava ku Mayiga kwagala kuwaayo bintu bye yatunda ng'alowooza nti ono bw'aba mulamu tekijja kusoboka.
N'olwekyo Abaganda kino kye kiseera okulaga Mayiga obukyayi, okumulaga nti byakola temubyagala. Ssaabasajja Kabaka gy'ali eri mu nvuba tasobola kugoba Mayiga, wabula omumanyi kyasobola? Yeesiga mmwe Abaganda. Abaganda be baleeta Katikkiro ku mirembe gya Ssekabaka Kintu. Abaganda awo we mulaba Emulungo we baayitanga eggere edda, ogwo omwalo baaguyitanga Ggeregere. Awo we mulaba Emulungo, Katikkiro eyasooka Kakulukukku Abaganda be baamusabira okubeera Katikkiro wa Buganda. Era awo we waava ekintu Katikkiro mu Buganda n'okutuusa kati emyaka 10 egisoba mu 100 nga tulina Katikkiro. Katikkiro alondebwa Baganda, talondebwa Kabaka. Amannya agaweebwayo okuvaibwako Katikkiro agaweebwa Ssaabasajja Kabaka tekwaliko Mayiga, wabula Mayiga yali amaze okulwanyisa Katikkiro Mulwanyammuli ku orders ze n'abo banne be yakolagana nabo n'oyo Mulerandusu. Katikkiro Jebbi Walusimbi yalwanyisibwa Mayiga bubi nnyo. Katikkiro Muliika ye katono alemena Ddusomuka kuva Mmengo, kyatuyamba nti yafuluma ne kiba nti yawonya obulamu. Naye nga be bonna bonna bavuluga ebintu bino byonna, Katikkiro Charles Peter Mayiga eyafunanga n'abayingira mu kompyuta z'Abakatikkiro abalala n'ajja ebyama n'abiwa amawulire. Yafunanga n'abayingira mu bahackers ne bayingira mu system za kompyuta z'Abakatikkiro abalala, n'akola vulugu oyo yenna gwe yakola ku Buganda. Ono abaddewo nga Katabulansimu ng'omulungi alimaazaala. Kati twagala kufulumya Katabulansimu kumujja Mmengo tumugogole. Ssaabasajja Kabaka akomewo ng'asobola okuba nti ayogera eri Obuganda nga teyeetiriridde, nga talina fumu mu mugongo. Katikkiro n'owamba n'otandika okusala emisango gy'Abataka n'okyusa Abataka. Katikkiro n'owamba Buganda. Katikkiro omuwambi. Katikkiro alina okuva e Mmengo. Katikkiro Mayiga bw'atava Mmengo, Nabalamba ne Wassajja Obwakabaka buli mu katyabaga akatabeerangawo. Mwebale nnyo okumpuliriza. Amannya nze Ndagire Tajuuba. Bye njogera mbiyimirirako era binkwatako binkakatako, nze abyogedde. Abalangira n'Abambejja, basebo ne basebo bannange nkozeemu ensobi. Ekirooto kyali kya Mumbejja Nazibanja, si Nanjobe. Nzira mu Mulangira Kidimbo. Ekirooto kyali kya Mumbejja Nazibanja, si Nanjobe. Nkozeemu ensobi. Naye ngenda kwongera okubagamba, obuuziza Kidimbo nti nno Mulangira Kidimbo nti nno gundi kampiringisa ne kibuuka kiva ku ki akakagero nako kankabanyumeze, nange baakanyumeza olwatuuka nga Ssekabaka Nakibinge alwana n'Abanyoro. Kaakati mu kulwana n'Abanyoro abatwala Kiyiriba naye yali mu mbowa wa Ssekabaka Nakibinge, musajja naye yali musajja wa nkima. Abatwala embiro. Kaakati bwe batuuka okujja okugamba Kabaka bamubuulire olutalo we lutuuse, baaleeterako omusajja Omunyoro, Abanyoro abawambe be baali bawambye abatabaazi. Abaganda baawambanga tebattanga nnyo, babazingizanga ne babawamba. Era kyova olaba nti Abaganda baasobola okuyingiza ebika ebirala ebiva mu mawanga agatulinaanye mu Buganda, kubanga bo bazingizanga, babataayizanga ne babaleka wakati awo. Kati ne babatuusa okukola ki? Kwe bagamba nti okulaajana.
ne balaajana. Kaakati omusajja omunyolo gwe baaleeta baabanjulira awo ekampiringisa we mulaba ng'ogenda e Masaka. Naye omusajja omunyolo yayogeranga yasooka okwogera n'agamba nti kampiringisa nga lyerinnya lye, nga bano tebakitegeera. Era awo we bayita kampiringisa we bayanjulira abanyolo abawambe abaali abazze okuzinda Buganda, we babanjulira okuba ku kasozi okubalaga Ssekabaka nti guno gwe muki, luno lwe lutabaalo. Era we bayita kampiringisa. Omusajja omunyolo we babajja nga babatwala embiro okubazaayo okubagoba abaali bagenda okuwamba Mawokota bawambe ne Busiro. Ekyo kyekivaako kampiringisa oyo. Kampiringisa yafuuka ekyafaayo kubanga Abassekabaka abasinga bonna bazenga batandika entabaalo, baatandikanga entabaalo okulumba oba okugaziya Buganda nga bazitandikira kampiringisa. Olw'omusajja oyo omunyolo, abasajja abo abanyolo abaali baduumirwa oyo kampiringisa okujjaawo. Kampiringisa kiri mu lulimi Lunyolo si Luganda. Okujjako tuyinza okuba nga ffe twakitereezaamu naye nga olulimi lwali Lunyolo. Kampiringisa yawambibwa n'eggye eri lyonna eryali livudde Obunyolo eryali ligenda okuzingako essaza ly'e Mawokota bazingeko Busiro bawangule Buganda. Ekirala mumbuuzizza nti kiki lwaki ŋŋamba nti Nabalamba Agnes si Lubuga. Nembaga nti mbannyonnyodde emirundi mingi. Bano omuntu baasonsekawo mu Ssenseke era mwagadde ne mwagala mumanye Lubuga eyateekebwateekebwa. Emabegako eri mu myaka gy'ekinaana mwe mwali bato, Naalinnya Ndagire Enaakulabye yaseerera. Yali Naalinnya ku Ssekabaka, yali yasikira ssengaawe nga ye Naalinnya wa Ssekabaka Daudi Chwa. Bwe yaseerera Ndagire yamusikira. Naye nga Namasole Saala Namasole Saala Kabejja akyali mulamu ne Naalinnya Ndagire baali ba mukwano nnyo butiribiri bwe buti. Era yayagala nnyo nga Ssaabasajja Kabaka amaze okubikka akabugo, baateesa ne maama wa Namasole yatuula ne balamu be ne bakkaanya. Kaakati Ndagire ono Naalinnya Ndagire yagamba nti ayagala Ndagire oyo amusikire. Era ono yamwegayirira n'agamba nti nga bw'ali omuntu mulamu ye yalibadde Lubuga w'omwana wange. Bino si bigambo bugambo, bino byatunyumizibwa era Naalinnya baddamu ne babyogera mu 93. Kati Ndagire wadde yasikira Naalinnya Ndagire yali Naalinnya wa Ssekabaka Daudi Chwa. Obwa Naalinnya baasalawo Abambejja ne baga nti kati buno obwa Naalinnya obw'omugenzi tajja bugendako obwa Ssekabaka ow'enkunku. Kakati Ssengaaga gwe muwulira Nnakabiri kwe kufuna omukisa okuba Naalinnya wa Ssekabaka Daudi Chwa. Naye nga obwe Naalinnya obwo bwali bwandagire kuba yasikira oli Naalinnya yennyini. Kyekyaddako kye baakola Ndagire ne baga nti osikidde omusaayi, nga ne bateekateeka Ndagire okuva nga muwala muto okubeera Naalinnya wa Kabaka Mutebi. Byajja bitya Katabulansimu ng'omulungi alimazaala abo bennyini okuviira ddala ku Saala Kagere, Agnes Nabalamba, abo be baakola olukwe Fungulankete kubanga Ndagire ye yakola, Ndagire Irene ye yakola emikolo gyonna ejazza Kabaka Mutebi mu Kunnamulondo. Era buli omu ng'amanyi nti ye Naalinnya ye Lubuga yagenda okubeera Lubuga wa Buganda. Kagere yagamba nti obwa Naalinnya buliko ettaka, kyekisooka. Ekyokubiri Kagere n'agamba nti ffe abaana ba Kabaka tunaafukamirira tutya ow'omulangira. Ebintu ebyali byanyiza nnyo ba Naalinnya.
abeegayirirwa obwegayirirwa okujja okubeerawo mu Matikkira kubanga baali banyiize nga balaba ensobi ekolebwa. Baali balaba nga ensobi ekolebwa era bo tebaakisanyukira ne bagamba ye omwana wattu atandise obwakabaka n'ekizibu kino kubanga oyo omwana si mumbejja. Abo bannyina ba Kabaka kubanga nze Nabalamba ansinga obukulu, Nabalogo oyo ansinga obukulu. Naye bino ebintu basenga baffe bye baabyogera. Ani yakyusa obwalubuga bwa Kabaka Mutebi n'okutuusa Buganda ku kino ne Bassekabaka basuule omwana oyo Nabaloga Nabalamba ensimbu Buddo. Nabalamba yali tagwa nsimbu, yali mulamu bulungi. Lwe baamuteekako ku Bwakabaka bwa Buganda lwe yagwa ensimbu era zimulemeddeko nakati azigwa. Ate ng'omusimbu talina na Kabaka. Ekyo kitegeeza Bassekabaka bennyini baamugoba. Namasole yennyini maama wa Kabaka Mutebi ye yakkaanya ne balamu be ani anaabeera ku mwana we kubanga Kabaka Mutebi yasika akyali muto ate nga nennyina akyeraliikirira. Era be bakkaanya Irene Ndagire yaba abeera lubuga waani wa Kabaka Mutebi, yaba abeera lubuga bwa Buganda singa obwakabaka buli babuzibbwawo. Kakati gwe ng'ova eri ng'Obuganda bwali bukyatudde ne bulonda Irene Ndagire. Ndagire n'akola emikolo gyonna emyaka gy'ekinaana gyonna emikolo gyonna gyakolebwa Ndagire. Emikolo gyonna okutuuka ku lunaku olw'okutwala oyo mu woteeri bamubbeyo bubbi bamutwala abeere ne Kabaka nti luuga. Emikolo gyonna gyakolebwa ne Kagere tagimanyi kuba kati tuli mu lutalo tuteekako bya mumbejja bye nalinnya ebyo tetukyabikola. Bwe tuli entalo tuzirya. Ndagire ye yakola emikolo gyonna sese wa gyonna Ndagire yagikola. Oba kyayambako oba tekyayamba osanga oyo gundi yalifudde bufu. Oyo Nabalamba senga yagenda ku bwalubuga obwo nga Ndagire takoze mikolo nga Ndagire yagikola. Senga Ndagire teyagikola nga tewaliwo mikolo gyakolebwa oyo Nabalamba yalifudde kubanga waali si wuwe. Kitaawe ye Walusimbi Mpanga eyali mmeeya wa Kampala kitunzi wa Toyota ye kitaawe. Temuntawanya. Kakati Mulangira Kidimbo kye ngenda era okugamba nti Abaganda babeera mu ntalo kati nga ze tulimu naye abayomba baddiŋŋana tulyetondera abo abakosebbwa. Naye bano Nabalamba oyo Wassajja ne Mayega abo tebeetonderwa. Abo baafuuka bigazamba tetubeetondera abo babi nnyo. Ne muteeka ku Kabaka waffe nti nno muzoole muguwa ddalu. Tetubeetaaga. Mayega dde Rwanda obudde Rwanda butuuse tajuuba ge manya gange.